Okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino bijogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze sebaka nyabo Kakanya. Oba kyempulira nawe kyowulira onywa otuzzi twa hill water nogaba ne hill water wasimukawa hill water wabale kujja kutujuna no tujja kubizize bitali pure no leta hill water purity nothing less aba hill water bwe balenyo era ge mazige wetaga ku mukologo ge mazige wetaga ewakawo ge mazigo ino parkingira abanabo ge mazigo ino kweranga wekumisa ngoli ku mulimu yonna joli wetaga hill water kuba mazige bulamu naye ngonywa maziki ngonywa hill water kubanga go gali pure nothing less just purity bampita Sharita mazima wamu ngera eno yo program okwanjula n'embaga eberane ku Delta TV Sunday wede mkwano twasobola kubanga tukutusako emikolo gyaffe ebiri twakutusako embaga y'omwami n'omukyala bawandera ate yali nungi nnyo bambi kakyala kalogi kakolebwako salon ekyasinze kola ku bagole Sharitah's Hair Clinic ate bwe twamaliriza ne tukutusako okweranga kw'omukyala omukyala yawoninga neyibba nanga gwe neyibba omusajja olabwaze omukyala oyo bamuyita Evas Elvis Nyamata mukwaya nga yali agenda n'omwami Douglas tumusiime mukulika eyo nye 40 abantu abatuyite 40 Mbarara Kitugum Ajuman yonna mubali kweranga mulaba Delta TV yonna tutukayo fa Delta atolero tine emikolo ebiri atina okwanjula emitiana okwa Esther atali tulira n'okwanjula okulala ekyengera mu Kinawa okwa Florence oliotya mubali kweranga mulaba Delta TV program ekutisiba ko banafe aba City Bridals nga bali Kamukamu Plaza Quint Road eduka number GF34 bwetyo mukwano tugamba genda opangisayo gown yemu ne wakwerako made dresses za bwerere ku City Bridals atenga Sharitah's Hair Clinic tusomesa abagalo kuyiga enviri tutandikira ku mitwalo 10 tukola ne ku bagole mukwano miranga jangu wali eri ku Nasa zime bakita Sal Complex tukoleko engato nzija wakato sales center ali wali eri ku Capital Center Arcade kumpi ne Nana Center alina engato zonna ez'abakyalo muli ez'abagole eza office ne sneakers Capital Sales Center. Thank you for the shoes kakati tugenda kusookera wali eri ekyengera mu Kinawa mu makaga mzee Lubega David yazali ekikyalo kirungi tekyamusala kirungi mama yatunyumiriza story engeri yasinkanamu ne taata we yamufuna asoma ne bazala first born waboyo ate first born n'atamusaza n'asoma n'aleeta n'omusajja omukyalo ye NALUBEGA Florence ng'aleeta omwami we Robert okitegeera kyabadde kirungi nnyo omukyalo okulaga nti yasiimye ng'ogyeko okunyuma ennyo ng'afuluma yayimbidde omwami wa Kayimba n'obugambo bwa lavu yamuweereza wadde bulungi nnyo abantu b'ekyengera Kinaawa mu mugongo awo wenna Simon Peter producing embaga nogi editinga abatumidde nnyo leka tunyumirwe omukolo ogwo ogenda kulaba kye bayita omuhabbat LOVE wakati wa Florence ne Robert mbagala nnyo Katonda ominzi wa buli kantu mukwogera mukukola gonsinzidde ddala kyabanegagamba nti omutuukirivu embeerera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu namwe baganda bange Katonda omuyinza wa buli kantu ffenna tukwatula ekisa tusonyiwa ebyo byaffe atuuse mu bulamu obutaggwaawo nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV era eno program yaffe okwanjula n'embaga nga tuli kyengera mugongo mu maka g'omwami Lubega David yazaala omukyala NALUBEGA basoose kusaba omu n'okwebaza ng'abakote bane bakutuuka bayiire ebirungi byo naddala nga bali mu mukolo ogw'okwanjula ogwo bateekateeka okutuuka ku mmeeza yo bayambe banywere ddala mu kwagala mu kussa ekimu ate byonna bye bakola byongera okubakuumira mu kwagalana tukikusaba nga luyita mu Kristo Mukama waffe awangala n'alamula
awamu ne paati ne mwe mutuukirivu emirembe n'emirembe. Mu nyumba engoye n'engatto eby'omugole byagenda okwambala birungi ddala. Decoration yabadde mulungi ng'omukyala yalonda colours za white ne baby pink colour nzikakamu ate era ziraga class. Mu kumonde yabako omugole kwalagira sikiro naddala mu ntimba era n'abatimba side eyo bagyesunga nnyo bwe batyo bakozesa round tables nga kuliko fruits, fresh flowers ne golden chairs. Golden chairs tera kubeera ku mikolo gya bbeeyi. Bakoze ekiyitirirwamu nga kiri well decorated ne red carpet kwegamba abako babaniriza mu kitiibwa ku gazepo bataddeko ne pillows ne fresh flowers kwegamba omugole omukyala amagumba ge galeke kunyigibwa alina okwesigama ku pillow. Tubitandika bulungi ate tubimaliriza. Omukama abeere nammwe, omukisa gwa Katonda omuzaamu katupaati ne mwana ne mwoyo mutuukirivu olina omukisa gw'Omukama gubatambulireko gubasigaleko ebbanga lyonna. Misa yaffe neewedde tusigale mu ddembe ly'Omukama. Ebintu by'omukwano temuba kugezesa, oyagala oyagalira ddala no temuba kugeresa. Terina simu kyonakuba oba bipinge, ogezaako bakukwatirayo n'olaba ebyalavu. Ono wange tabipinga wakuba simu misinga, wanyiza simu mixinga no simu cheatinga, oli wambala masiti matale. Abako batuuse era bwe batuuka ekiddako tubeera tukimanyi kwe kugema. Onjagasa bumalirivu mwana gwe nonekanyiza okugweddalu baby, onjagasa bumalirivu mwana gwe. Ekita ky'omwenge bazze nakyo kikikola ng'ekigula luggi era yenjogera eri egamba nti omwenge gwegwa wasa nnyabo. Ankubisa omutima nengakaga bikutale, lavu yo wenyirisa era okale, naye ate ondekawo oli bonkubi olubale. Togeza nga nondekawo kirabe kibeibe libeibe wotonumya kirabe kimanye mukwenalokinga tafaali mu ggulu erinnya lyo litiibwe, obwakabaka obujje byoyagala bikolebwe mu nsi. Bwe bayingidde era ne baddamu okusaba. Totwala mukemebwa naye tulokole. Amiina. Katonda waffe, Katonda waffe, ku linnya lya Paati n'erya Mwana n'ery'Omutuukirivu. Amiina. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Agundegunde nnyo maaso moogi, agundegunde nnyini nsi Buganda. Kale ffenna tukkakkane naffe
abasajja n'abazaana be. Bange fenna omukulu atugambye tukakkane. Abaana baddali bawenga lezuwera. Olera. Abasawo bakomezaawo report. Tusanyusa okubalaba bassebo. Munnaffe naffe musawo. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde nnyo musawo. Eradde bannyabo. Musiibye mutya nno bassebo. Tusiibye tujje eno musawo. Musiibye mutya nno bannyabo. Mukulu nsaba mpesa ki? Ye. Taata nsembeleko awali abasawo abo. Bwe oyagala kusimbira. Kubanga mukulu basoose ne batwala ewa mukulu mutaka. Ani? Mugema. Ye. Mukulu era ne batwekeba ejjawulo. Ye. Kale ne ndaba nga kigwanidde. Kibanno kigwanidde. Kitange bwe ndaba ekisa mu maaso go. Ye. Abaana b'okuba wenna beetikkidde. Ye. Mukulu tweyanza. Nire engalo ziri eno ezikwebaza. Naye mukulu. Okwebugira abaana baffe. Era n'enteekateeka yabadde nnungi nnyo nga kino olwawedde abaana baakale bayitibwa okubuuza. Kale so. Eradde nnyo ssebo. Amakubo tugayiseemu bulungi. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Eradde bassebo. Eradde nnyabo. Mukulika Amakubo tugayiseemu bulungi. Kubanga abaana baddali bawe ebintu. Naye nno njagala okukugamba. Yeddadi. Awo wonna weebugira abaana baffe. Yeddadi. Ffe tweyanza bweyanza n'engalo oziwulira ziri eno. Tugamba nti ow'enkajja. Ow'ennakatu. N'ow'ennakatu. Ow'entamu enjaliire. Ate ne njagala okugamba tsunami sounds okuva mu kiwonvu. Koleeza omudigito. Abaana baddali bawenga lezuwera. Munnange naffe tetunyiize okubasanga. Tusanyusa okubalabako bannyabo. Eradde bassebo. Eradde nnyo. Musiibye mutya nno bassebo. Bulungi muula. Oli otya ye? Eradde bannyabo. Otyo. Abo munaabaddira. Abaana baddali bawe ebintu. Musajja mukozi. Musajja mukozi. Kituufu. Kale ayimbe. Mukulu. Ayimbe. N'omujja w'omuwa n'okalima. Ennyimba wazikwata. Mukulu nsaba nzikiriza enfukamireko wali omwana wono. Kubanga akuumye enviiri z'ekika. Ddala. Mumuwe engalo ze ddala zeezo. Mukulu simanyi yakuuma n'ebyekika. Ddala y'oyo. Bannange mwongere. Z'engabi ezo. Omwana waffe mumuwe engalo ze. Akumye enviiri z'engabi. Kale mugolokoke. Abaana baddali mumuwe engalo eziwera I
Eradde nnyo nnyabo. Munnange tusiibye tujjeeko. Munnange amakubo tegatuyisiza bubi nga tulowooza mmwe. Eradde bannyabo. Tusiibye ntambwe bannyabo. Mukuliko amakubo. Yanguwako. 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 Mwabange tweyanze bweyanza omusajja yeeteeseteese balege abaana batadde mbawengalo. I know you wanna test this thing, yo. No girl compare to the thing, yo. Nobody compare with the thing, yo. Like you do. Abaana batadde mbawengalo. bagamba nti Tusanyusa okubalaba nnyo bassebo. Naffe nnyo nnyo nnyo. Tusanyusa okubalabako nnyo bannyabo. Eradde nnyo bassebo. Eradde nnyo nnyabo. Mukuliko amakubo. Amakubo tugayise mu bulungi. Eradde nnyo bannyabo. Mwebale kunyuma. Kati bano bampadde erinnya nze abigaba. Abange bigabe. wekwe engalo z'omusajja sekasi toleeta buli kisoko bane nga kyebugira baana bangabi tweyanziza naffe owenkajja mukulu otulabiza ddungi bane n'owennakatu kubanga otusalidde okulya oluzo kandi mutuukire mu kuyonja kale abawala mugolokoke muddeyo mangu eri maama abatume abange muyono engalo eziwerammwe eradde nnyo muko muko gwono otuwa ensiiba kubanga gwotulengalenga era tulenge bulungi era olabe nga tuwera musajja yeegayirira mukulu tugayisa mukulu mwebale kunyiikirira bulungi bwa nsi wewaawo abange abaana baddali mubawe ebintu dadi embeera ey'okwagaliza gyendeese wano eringa yaffe bannabuddu kubanga munnamuddu asula mu nju ey'essubi emyaka 10 ensenene lwe zize n'azigulira baati ppya babaana bombaleetedde abantu okusalawo kuli gye bali kukoledde buli kyakisa kyonna neetuuka omuganda wakuggirayo obugagga bwe obugagga bw'omuganda buba baana nemba kuleetera n'obalabako ogutulangwa kitange omulungi wangi mukulu nzize mu maaso go ye nga mukulu nina ensonga ye mukulu ensonga ya nnono kitange omulungi muno mulimu omwana wa nnyo mukulu ebyange yasinga obimanya omwogezi nga baana baweddeyo yeegayiridde taata aleete ssenga olaba yewenkola enkatuliki yasobola okugenda ku kereziya namugamba yabadde kyamaaso ngaagatadde ku kyokudde bannange kale mwegayirire akusale ku ggwaji mukulu nkwegayiridde vugala bufoto vugayita kuula abakuuzi twabagoba okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako
The City Bridals ku Kamukamu Plaza.